mukyala full figure y'omu ku baavuddeyo okwagala okubuukira omukyala gwe bayita Pacho. Of course abadageza kukubanga wa side ye ensonga ze nenge jalabamu ebintu nga bwe bitatambula bulungi side eri na byonna nga bwabadde abiraba nkakasa nti obadde ogoberera. Full figure y'omu ku baavuddeyo. Of course abadde afuna amasimu ag'enjawulo Pacho naye kenyini ngafuna amasimu ag'enjawulo okutukomako okubaako n'emboozi zetwogera na biki byonna kubanze mukyaza bukyaza nze ndi host ku emboozi mu UG. So amasimu gabadde mangi nnyo, ebivumo bibadde bingi nnyo, messages nyingi nnyo okuva ku side zombi ku bantu bonna baba balooza nti bube bakwatibwako. Kakati tekyakomye okwo. Full figure yagenze ku TV kwakola kuba mu omulimu ku Salt n'agenda n'ayogera ebigambo bingi nga agamba nti Pacho yavaayo bamubanja looni yajja looni muti yagisasula. Pacho mbu yali yeetega musumba n'amugaana nti Pacho mukulu nnyo nti atuuse n'okuzaala musumba. Ayogedde ebigambo bingi kakasa nti obadde ogeza kubigoberera. Pacho ono omumanyi ate ne side eri ogimanyi. Full figure ono ebigambo byayogedde bituufu kwenkana ki era kyoyinza okwogera ku ekyo? Ekisooka, for me to be brief, I'm not I think someone saw my post on Facebook gentaddeyo nga siri mu mativu engeri taata waffe mukulu Ssekubuge gyatuula ku set n'omuntu awemula. Mbadde waka nga ndaba TV. That is when I saw this happening. We watch Salt TV, it's a family television. You're dressing up kids, ogenda owulira embalakaso. Things of the kind. So n'ebisingako bingi nga wobyogedde. So nzijayo akasimu kange nenkola Facebook post neŋŋamba nedda mukama waffe mukulu Ssekubuge wali mukama gwokyali mukama waffe oli mukulu mu ggwanga. People respect you, people see you as a father, you are a father figure. Omukyala full figure tasobola vuma ffenna n'atumalayo. Buli omu gyali mubi, buli omu gyali awunya, buli omu gyali. I don't care what you have to say to me oba nze ndi biki oba ndi biki, but the thing is professionalism has to work on all grounds. Tosobola kuvaayo nze agenda z'abapacho n'abalala okuvaayo kwogera bye boogedde sibalinaako buzibu. Buli omu alina ensonga ze era buli ayagala okuvaayo aveeyo ayogere byayagala nga ye, kubanga this is the beauty of being adult. Omuntu osobola mukomako kola ki ogera kyayagala yeye amanyi oba bimutanishinga oba tebimutanishinga. Sisobola kuwa opinion yonna yonna ku lwaki buli omu yavuddeyo nawa interviews avudde kuba sibimanyi tebinkwatako. Me, I was there for a short time for my internship and that was all. I wasn't an employee. But I am talking as a parent. Okudda ku national television omukyalo oyo n'awemula n'akaklipu kange bagenda kamuwa wano ng'omaze okukakola kati nze aziremu anfune coach. Ekirala si buli avaayo okwogera nti anoonya likes. Nze sina likes gye nnoonya. We have families, we have names to protect, but some things go beyond. If she's really a presidential advisor, like she says, that is also none of our business. Our business with her right now is we are fellow parents. We need to see ethical things happening. Bwabanga muzadde ngaffe aina n'abaana ezaala ngaffe aina abaana ngaffe nze ndi muzadde siri mugumba nina omwana mu nsi. I'm dressing up my child at home and shit, this is what is happening. Oli ku TV, this is what you're seeing. Ate nze ddala ekisinza okunnuma ye taata waffe ono mukulu Ssekubuge. Saagala nnyo okumentioninga amannya bangamba batugaba basobola okukola ki talina musango. But I don't know why they had to put him on the same set with that person. Ziranga enkyewuunya because bogerageranya entegera ya Ssekubuge. Well, because Salt is family. Ewamwe waba wammwe nze sowakera kumakya nenvuma Salt. Sisobola kwata ngalo zaali zindisiza kuzitemako. That is one thing I have learned. Kyenkugamba nti tuli banjawulo. So omuntu okuvaayo n'abako ne kyayagala si buli muntu nti alina kyatagetinga alina kyanoonya ate tulina kye tufunamu. Naye nze mbadde nkugamba njogera ne full figure ng'omuzadde. Ffenna tuli bazadde, ffenna tukola ensobi. Oze ku TV ogambye omwana ow'obuwala nti akola ki nze sina na namba ya Pacho tosinaba kwogerako naye but it touched me at heart as a parent.
ozo omwana gokola naye omugambe nti no simanyanga wali waneno ng'okozesa abakozi. Yes, me too, they might give you their information about me, but I really don't care. Nebo dda ku salt n'onvuma nzanya nze Joan erinnya lyange ettono lye nnina. I have tried so much to respect it. That's why I cannot, it's very hard for me to appear for interviews. Okujjako ku mativi abampise oba come and discuss this oba come and discuss. That is it. Waliwo obulamu buli omu bwakola ki bw'akyuzinga okubeera. Naye ffe tunajja ne twogerako ku nsonga ze tulowooza nti si mativu. Kubanga waliwo omuntu eyeefudde embizzi kuba yo yeevuluga mu bisooto n'etaswala. We cannot all be threatened. We cannot all be threatened. Kakati nze ogenda kunvuma obubi. Buli omu genda omuvuma bubi. Anti kati golowooza nti nno buli avaayo simanga ki kale nali munene kati nakogga noonyawo ovuma. It's nothing. It's nothing. Kyangezaako okuleeta kikino okuvuma si kyekigenda okumalawo buli kimu. Wabula sit down and understand however much your job is to abuse. I have ever done a morning show. It is current affairs. Morning show tubeera ku bunkenke. Naye nga byebavumira gundi fulufika byavumira pacho. Golaba nga birimu ensonga. Anti kati kyenkugamba nze waki nkugamba nze osaagala gendayo ewa fulfiga ne pacho. Ensonga zaabwe sizikola ki? Sizimanyi. Point yange eri ku kiki kyofulumya in a public eye. Yeah. Ku TV y'omusumba, ku TV y'omusumba, ku TV ya families ejembadde ntaddeko ewaka. Because we watch it. We love it. We love the educative stuff that we see on. Naye bw'olaba bakuyingiza mu mbalakaso ng'oli mu kwambaza mwana sitookisi ng'oli eri waggulu. Simanyanga akozesa abakozi byonna musobola okuba nga bye mwogera bituufu nga ne byayogera bituufu. Nalabako argument emu era nali ndaba nga ndi waka ntegeka mwana ne Robert Mutebi nga ayina ensonga ez'abannamawulire ze yali agezaako okurabishinga. By the way, I'm talking as a professional journalist. Oli ayinza okwebuza oyogera ngani? Oyogera ku bino bye bavaayo abamawulire okugenda. Ne babakuba tear gas. Bagenda babakubira ku salt. Oh yeah. I think in a way she supported what they did to the journalism, whatever. So Mutebi was trying to tell her, no, tolina information ku kino kintu. Navumira mukozi munne ku set. Okitegeera. And these people want us to think and to sit down and say, oh, this is okay. It is not. Whoever is doing whatever they are doing, they are right. But at least omusiru ne waba yogedde londa mwechi oba batwala bya mukama waabwe musumba because ne musumba ne yadda ku kituuti na walabula abantu n'abyabufuzi n'abantu ababulijjo batakiziganya nabo n'abawalabula emisana ku muntu y'abantu era nga ali ku TV oba nabo batwala kya mukama waabwe. Nze bampita Joan mulungi ndi mwana azaalibwa abasumba owulira buli musumba mulabanga kitange mulabanga maama wange musumba byakola sigenda byogerako bibi oba birungi. I don't want to discuss that. Sheikh Kumada kakayire omusomi wedduwa agamba nti gendayo gwali ne bitatambula bulungi nnyo weyagala kufuna passport abana bagenda okugenda ebweru kuba ekyeyo na buli wona weyagala okugenda naye ng'ebintu bikyaganye birimu emyezi golo agamba nti gendayo musome kudduwa binabije kutambula bulungi. Oyinza okubanga mukyala oli awo obufumbo buganye omwami yekyanga atateredde wamu agamba nti oba oli awo okulwanagana n'okwesonga mwenwe si ekijja okukola amakulu. Genda musome kudduwa mulabe nga amaka gatereera gwe ebyenfuna nga biyuuga tebitambula bulungi emirimu watandika bizinensi naye bizinensi eyuugayuuga emmali ogisubula n'ogiteekamu awo naye neegana okutambula. Agamba nti genda mutereeze ebyenfuna nga musoma edduwa. So omusajja wa Katonda akkiriza mu ddiini y'Obusiraamu Sheikh Mulamba Sheikh Kumada kakayire agambye nti gendayo musome kudduwa ebintu byonna bitambule bulungi. Oyagala mukisa oyagala ebintu byo bitambule birenga bitambula akasente kayingire amaka gatambule bulungi. Agamba gendayo mukwasaganye ensonga omuntu alemedde mukomera nga bamusibanga talina musango nti gendayo musome kudduwa omuntu asobola okubeera nga ebintu bitambula bulungi nnyo afune justice n'ebirala byonna gwe bakubba naye bakubuzabuzizza tofunye bwenkanya. Agagenda musome kudduwa byonna bijja kutambula bulungi nnyo. Ye Sheikh Kumada kakayire omusomi w'edduwa ali side ze jinjao. So mukubireko ku 075 54 66 2 075 54 66 2 Sheikh Kumada kakayire gendayo mutereeza obulamu just duwa yokka ng'obulamu butereera.
Of course bingi ebyogeddwa ng'ogyeko bino byonna tulaba Fulufiga asaanidde okukola ng'ojja kukusobola wokka agwanidde okukola ku TV oba ku radio yonna kyetutanaba tegeera whether UCC is really in service and bakyakola oba bakyasasula, but we all know ethics that govern national televisions. Nze natulako ku mpewo wakati tujja kwogeza experience nyina television gye nali nkolera nentuula ku mpewo, we were arguing a discussion on a morning show. Waliwo ekigambo kye twayogera ate nga tetuwemudde. But I think it was a bit political. So, yeah, we're into the political thing. Never to warning, and never kubira mukama afe ku station never mugamba. Nyino be walala. Neda walala. So nali nantude nyambadde black. Never mugamba specifically oyo mwala yambadde black. But abatalekera okwogera ave ku set. We all started panicking. What do you get there? It was political. I think it was about the NUP thing. Tenza simanyi kwekiriranya. Era TV yali ya musumbo ba yali zineza bulijjo. Yali ya musumba ne businessman ye taina wahaya taina buzibu bandi. Yes, so it's a business television tali mwe byonto ba no. Yes. Naye never to warning us. So what I'm trying to say, I don't know if she's not pulled down, why she's not. I don't know if they don't pull her down because she's a presidential advisor. Simanyi mu kitiiki mwe lwaki akyali ku television. Akole tewali amuyinako buzibu kunoonya kawogo k'omwana. Ffenna tukola ki? Tukola. But twekye tusaba ekintu kimu. Ayambale engatto z'obuzadde ng'ali ku mpewo. Nga tonnabafulumya bigambo by'ofulumya. That is a morning show. Volume zibeera waggulu tutegeka abaana kugenda ku ssomero obwo bwe budde fe ye TV gye tukeera okuteekako kaakati tatuwemulira abaana fe twaguba tuyinza obipushinga inne tubifulumya naye abaana mulungi we just need her in that position of being a parent, just that. Mulungi Pacho yakola statement muziza zanyumya n'agamba nti lumu ya just yawabwi profile ya Bobi Wine bwe yali mukalulu ke kyaddonda ko bakabwa parliament just nga profile ye naye nti musumba kenyini yaja n'amugamba nti eno TVC ya Bobi Wine lwajogera ku Bobi Wine era ne bamujja ku set era nkane buyakoma out yada ku set naye lwaki nti omuntu bwatyo musumba so kuvaayo naye mina ganti omuntu yave ku set naye ate omuntu awe mudde eggwanga munava nayogera ebigambo binene bwe bityo ku set ate n'abanga n'enkya so komawo ne luli n'abeerawo. Every CEO handles things the way they want. Nenga jukira omuntu ono musumba. Siga wati bantu babulijjo banabayaya akola business. Of course, me I'm not sure of those words because I wasn't there. So kugambe sijja kwogera kye simanyi. Ekisere kito waliyo. I don't know. I wasn't there. I don't know. Oba nali, I don't want to go there. But tosobola kulagira nannyini ssente kuvuga kintu nga gwe bw'olaba. Ye waba yamugamba bwatyo, he had his reasons. Omanyi zino TV ziri nnyingi. Ne buli omu azi-owning nga tetubamanyi okitegeera. Kaakati n'oli bw'aba ayagala addukanye ekintu kye yaba amanyi bw'aba ayagala akiddukanye. Waliwo ebintu by'otalinaako buyinza nga ffe abantu. Olowooza tiwaliwo kigendererwa because of course abantu bangi boogera ku nsonga ez'enjawulo ku side ya musumba ne family ye nga bw'olaba bino nga bwe bitambula. Olowooza nti Fulufiga ono olowooza Fulufiga ye byakola tebanyumira because ndowooza okubeerawo ekigendererwa nti omuntu n'aleeta omuntu okwagala okubako nekyazikiza. Kuba ffe tuyinza okulowooza nti nno ga nti Fulufiga oyo otagwanidde kubeera ku TV nayogera ebintu bwebityo naye ng'ate booba oliawo bo kyekigendererwa kyabwe kyekyamuleesa okuba baopponent mu ngeri bwetyo. First of all, that is the least I would expect from Papa. I don't think asobola hiring omuntu ajje ndowooza yange gambye mulabanga taata kati sisuubira nti asobola okukola ekintu bwekityo okuhiring omuntu ajje nga target ye ya kuvuma oba kukola ki. I don't think that is something that I don't think it is the least I can expect from him. So simanyi naye Fulufiga waba yajja because she has numbers, she has a following. Waba yajja kola akole
tewali amuyinako buzibu alina omuntu obulifane bwayogera obulungi kasita ajjamu okuwemula kubanga aweebula bannaffe abali ku set taata waffe oyo mwami Ssekubuge ne Robert Mutebi ate n'ekirala alekera okwexchanginga ne gundi neba gundi omanyi tubeera ku set but it's okay to disagree but disagree in a sensitive manner disagree in a sensitive manner osobola okudisagree nga n'omuntu nga tomuwemudde reason be informed. Come on the morning show when you have researched. Don't just come when you know who to abuse, when you know what is going to make you go viral, when you know no, that is not how professionalism will work. Come when you have informed. Fetwe bakangana sawa munana. Yeah. Nga amawulire agamu gagwawo kiro. Be informed. I don't think that woman reads. I don't. How can you give a person who is not a reader a morning show? I don't think she reads. You have so many brainies there that can do it. Nenga tude n'abantu kati because omukulu mwami Senku ndoza amazemi akijisuka mwabiri ngali mu media ngali mu mawulire akoledde radios ez'amaanyi okitegeera nti okubeera nga ali ku set ne full figure there atene Mutebi n'ekimanyi amawulire naye yagasoma naye okubeera nga babatekamu omuntu oyo wakati Mutebi amaze emyaka mingi mu field nyonyo ate ali very hard working okitegeera naye namulaba nga avudde mu mbeera kankule tasobola kukolera awantu watali disagreements zibaawo and that's not what we are saying but we are saying how do you handle the situation at hand tetukanyiza kyekiddako nga tetukanyiza kunvumanga bwe ndi musiru kumpemulira ku seeti nga tetukanyiza fena tubadde ku ziseti ne tutakanya n'owulira nga munnaye nakakukoonye era ffe naliko ku seeti eriko entalo nange naye nga ate entalo zaffe ate teziri as sharp as that naye nga producer waffe akiraba offset n'abayita n'abagamba ono oba n'akuwummuza ekintu kyokoze wumula weeks 2 ekintu kyokoze kola bwoti they are always given punishments naye lwaki nze ntuuse n'enkwatibwako n'okugamba okay let me allow to give you that 10 minutes or 5. It is not happening for the first time. It is not. Because azachikola ibanga lyonna ate tewali tegera tewali amuwalana tetuyina kye tumwagaza. She doesn't feed us. Everyone is feeding in their pockets. Arona lutalula bakama baba mu omulimu mwami Bugingo ne Susan Makula. I'm not sure of that. Sisuubira. But one thing we want to say omutakubira engoma n'ozina oteeka kubanga olabika onzaala ekyo ne wona nvuma naye n'omutakubira engoma n'ozina what is not right is not right. Naye nga osubira full figure akyayiga ku bbanga ly'amaze nga atyobola abantu n'alala byonna olowooza akyayiga ng'owaga nti omuntu tumubuulieko yeddeko takyali mu level zibuulirirwa takyali mu level zibuulirirwa she either goes off air oba apolishingamu n'akola emirimu gye nga bw'agikola kubanga bamu employinga bo bajagala naye okuwemula nedda. Sheikh Akumada akakayire omusomi w'edduwa agamba nti gendayo gwalina ebitatambula bulungi nnyo oyagala kufuna passport abana bagenda okugenda ebweru okukuba ekyo na buli wona weyagala okugenda naye ng'ebintu bikyagaanye birimu emyezi golo agamba nti gendayo musome ku dduwa ebina bijja kutambula bulungi oyinza okubanga mukyala oli awo obufumbo buganye omwami yekyanga atateredde wamu agamba nti oba oli awo okulwanagana n'okwesonga mwenwe si ekijja okukola amakulu gendayo musome ku dduwa mulabe nga amaka gatereera gwe ebyenfuna nga biyuuga tebitambula bulungi emirimu watandika bizinensi naye bizinensi eyuugayuuga emmali ogisobola n'ogiteekamu awo naye neegana okutambula agamba nti genda mutereeze ebyenfuna nga musoma edduwa so omusajja wa Katonda akkiriza mu ddiini y'Obusiraamu Sheikh Mulamba Sheikh Akumada kakayire agambye nti gendayo musome ku dduwa ebintu byonna bitambule bulungi oyagala mukisa oyagala bintu byo bitambule birenga bitambula akasente kayingire amaka gatambule bulungi agamba gendayo mukwasaganye ensonga omuntu alemedde mukomera nga bamusibanga talina musango ganti gendayo musome ku dduwa omuntu asobola okubeera nga ebintu bitambula bulungi nnyo afune justice n'ebirala byonna gwe bakubba naye bakubuzabuzizza tofunye bwenkanya agagende musome ku dduwa byonna bijja kutambula bulungi nnyo ye Sheikh Akumada kakayire omusomi w'edduwa ali side ze jinjao so mukubireko ku 0751 54 66 2 0751 54
662 ashekika ku malika kayire genda yo mutereza obulamu just duwa yokka ngobulamu buterera okwemula nedda yakiri bamuze mu evening drive walo evening drive enunjo yeraggulo ku FM eyayinza ogisobola naye wano ku macha mu morning show sife bakama be sife tubulagira wawe balina oteeka bwe baba mutaddewo apolishinga olulimi tetwagala tuwemula tetwagala tuwemula. This is not what we are teaching children. Tetwagala tuwemula, that is all. Chiwa kifaananyi ki full figure byayogera byonna ne face ye na bishi ne banga lyabaddemu because tubali tumulaba ku social media na wala yonna eneisaye n'ebikolwa bye nga bwalabika yeye yoyo. Chiwa kifaananyi ki eri TV y'omusumba media y'omusumba n'ekifaananyi kyayo nga babadde bagiraba kifaananyi ki full figure kyagisiigira ku side eyo ntayogera ebintu nibasenga bamutunulide butunuzi bwe bati bonna ne baseka ne bavaawo n'enkya ne bakomawo ne bakola ekintu kyekimu ne bavaawo. Anti zireka nkubuulire bwe nkuwa emmere sikulagira wagiteeka okiraba full figure ku TV zaakoledde TV gye yaddako yali agimanyi kati muye mwandibaddemu omwoyo w'amagezi kuba musumba amusabira muye mwandibaddemu omwoyo w'amagezi amugamba nti bye nakolera side eri eya side eri gye saagala kwogera bye nakolerayo bwenzi gyeno kampolishingemu. She doesn't lose anything when she polishes. She doesn't because first of all she's protecting her job. Agenda basigala akola ng'akyayingiza n'ate kakati abayusisi we banaabiyingiramu ate ne bamuaffectinga yafiirwa akali si ffe tufiirwa kubanga gye tukolera oba tukolera mu mbizo batukolera mu kifena gye tujje anti bayinza obutamuyingira mu TV ya musumba munene ate nga muntu w'amaanyi mukwano gwa MK sibimanyi ebyo. It's okay for everyone to have their political sides but there I don't know. Okay kali mpozi ng'onakyo wali agadde okwongerezaako awo nga tumaliriza. Yes, mpozi sira still ndizaayo okugamba full figure you will not abuse everyone. Yes, Pacho has said what she has said. She's accountable. Everyone is accountable to what they say. At the end of the day Katonda buli omu ajja mujajinga bulala okitegeera. But if Joan comes out and says something, then after the following day someone comes up again and says something, then you feel everyone buli omu takukyawa. Naye abakulu babaganya okubuulirira fe abato katuveeyo tukubuulirire. Nze ne bwona nvuma obukadde okimanyi tebulina we bundabika. Wali munene kati oli small size anakuvumako ki? Newe nziramu nengejja. Still my age will still show that I am still young. I am still young, but I move with my head. Yeah. That is what is different. You cannot say you're adults, goranye entalo, or tubalire emyaka. It's more like ministry. I told people, mu ministry temuli mu experience in church. Kubanze nkulidde mu church. Tusobola genda ogamba nti ffe tumaze mu bulokole emyaka 3. But what when you're doing is for a baby of 3 months. Nga n'omuntu oyo akajoyininga obulokole akusinga okuroizoninga okusinga gwakoze eki abuluddemu. So it's not about how long you have stayed in a system but what have you learned during your stay. Kubanga simanyi naye ebbanga lyamaze mawulire singa kati alinayo yakirika certificate simanyi oba akalina. She would have acquired that. Nawe kiba kijingirire kale to say to the worst. Yandibadde akafuna ne ka diploma bwa myaka 2 wali nga bwakola. So that you argue with proof. You cannot just come out and say whatever you want and the whole world is bowing out to you. Tebambye oyo bwatyo tewali muntu yakula bwatyo my friend. Tewali muntu yakula bwatyo. Go where you feel it's comfortable for you. We shall watch the televisions we watch when we want. You will not stop us kubanga gwe togambwako ate toyina kyoli okubanga togambwako. Yeah. Naye wamma kino kituufu nti Pacho yali yeetega abakozi banne wabeere gwonna kiwalabamu kaawo. Nze nkubuulire because I was an intern. Nze nkugambye sisoogeranga mukozi nze naliyo nga intern. Twerabanga omanyi obuzibu ekiri ku TV eyo. It is busy.
buli omu ayingira agenda kukola nafuluma onadde eno lyadde omulaba ayitawo oli omulaba afuluma oli omulaba ayitawo because nze when I did for internship with my friend, she's called Jo and she's now in Canada, nga tuli mu field mu mawulire nga tugenda ne tusaka ne tukomawo tulina writing stories ate nga twakatandika nga oluusi we direct the news okitegeera so to pay attention to such nga kizibu tuba buli omu tetwalina nga budde buli awo nti ntudde ndi mu biboozi tebwaliwo kale akatalekeka wamambo nno makula yali metronio wanage mtunage tuve wano ye mulungi of course tulizo kwa yamko kumbozi n'okusingira ddala because amawulire yagasoma atagabadde muko waddenga ate n'ensonga z'amateeka ali side eri so abadde n'okuba okwogera ayogeddenga muzadde ayogeddenga oyasoma amawulire ate omuzadde so ensonga tebadde yagamba nti no tujje tuvumire gundi kuba talina gwavumye n'omu jasa abadde agezaako kulambulula nsonga nakulaba nga oba obawo ekikolebwa because mukyala muzadde fena tuli bazadde naye nti bodda ku TV n'owemula kireza ntuba tuzimba ebiseera ebikyamu eby'omu maaso Sheikh Kumada kakayire omusomi w'edduwa agamba nti gendayo gwalina ebitatambula bulungi nnyo oyagala kufuna passport abana abagenda okugenda ebweru kuba ekyo na buli wona wona oyagala okugenda naye ng'ebintu bikyaganye birimu emyezi golo agamba nti gendayo musome ku dduwa bina bijja kutambula bulungi oyinza okubanga mukyala oli awo obufumbo buganye omwami yekyanga atateredde wamu agamba nti oba oli awo okulwanagana n'okwesongamu ennwe si ekijja okukola amakulu gendayo musome ku dduwa mulabe nga amaka gatereera gwe ebyenfuna nga biyuuga tebitambula bulungi emirimu watandika bizinensi naye bizinensi eyuugayuuga emmali ogisobola n'ogiteekamu awo naye neegana okutambula agamba nti genda mutereeze ebyenfuna nga musoma edduwa so omusajja wa Katonda akkiriza mu ddiini y'Obusiraamu Sheikh Mulamba Sheikh Kumada kakayire agaye nti gendayo musome ku dduwa ebintu byonna bitambule bulungi oyagala mukisa oyagala bintu bitambule birenga bitambula akasente kayingire amaka gatambule bulungi agamba gendayo mukwasaganye ensonga omuntu alemedde mukomera nga bamusibanga talina musango ganti gendayo musome ku dduwa omuntu asobola okubeera nga ebintu bitambula bulungi nnyo afune justice n'ebirala byonna gwe bakubba naye bakubuzaabuziza tofunye bwenkanya agagenda musome ku dduwa byonna bijja kutambula bulungi nnyo ye Sheikh Kumada kakayire omusomi w'edduwa ali side ze jinjao so mukubireko ku 075 54 56 2 075 54 56 2 Sheikh Kumada kakayire gendayo uterezo obulamu just duwa yoka ng'obulamu butereera binje bibeerawo ebitakwatagana bulungi ebintu byetulabye ebibi abaana emizeje bakolesa wazino kiba tekizze buzzi wala kiba kizze kizimbibwa mpola so katuna baba tunoko wale ebintu ng'ebyo okulaba nga tebigenda mu maaso nzikiriza tukulekerere wano gwali ku embozi mu yuji nenga genda ku Phaeton fashion store fune ngoye ezakabi aweziri awo ng'ovudde ku Mubarak otandise kubedikirira ensambya wakati kate wajita Phaeton fashion store achokate genda okukole ku gym bagita fit club ku Kyebusabalawo ng'ovudde ku Shero Kazi otandise Kyebusabala waliwo T&T supermarket bw'ogivaako kizimbe kiddako ku rooftop awo we wali fit club aerobics gym sauna massage byonna tubeerawo awo nga tubikwasaganya bulungi nnyo so tubeerawo buli kawungeezi ensonga tuzikwasaganye bulungi nnyo Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gegange tusingane nenda ne bogireka usingana chuwa jokuchuma embala kasozo wali wetega musumba tenyala gongama tuwakolanga makeup mungi nyo musumba and the whole world is bowing out to you tebambyo yobwatyo tewali muntu yakula bwatyo my friend you will not stop us kubanga gwe togambwako ate toyina kyoli okubanga togambwako kati muye mwandibaddemu omwoyo w'amagezi kuba musumba amusabira muye mwandibaddemu omwoyo w'amagezi amugamba nti bye nakolera side eri eya side eri gye saagala kwogera bye nakolerayo bwenzi gyeno kampolishingemu she doesn't lose anything when she polishes nkwaniriza nnyo gwe wenna tulaba ku emboozi mu yugi nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wabale kundaba yonna gy'osinzira okundaba esawa zino ndine mulungi mu luzungu kitegeeza beautiful so ndine beautiful wano ku site aze tuwayemuko ku mboozi so munoonyezaako
okutandika straight niruza ko Ssekubuge kuba tulaba then tusimbulira abatulaba mujeba nyenze Joan mulungi Joan mulungi nsanyise okulaba omuntu w'obulijjo kale sindaga nsanyise okulaba naye nanga abalungi babeeredde bozi tonotono kati nsaba oyazikeko ku mize gy'ababi eddoboozi ligendeko waggulu tuwaye ku mboozi emboozi ebadde etambula kakasa ntonna byogezaako okugoberera omukyala full figure y'omu ku baavuddeyo okwagala okubuukira omukyala gwe bayita patch of course abadde agezaako okuba nga wa side ye ensonga ze nengeri gyalabamu ebintu nga bwe bitatambula bulungi side eri na byonna nga bwabadde abiraba nkakasa nti obadde ogoberera full figure y'omu ku baavuddeyo of course abadde afuna amasimu ag'enjawulo pacho naye kenyini nga afuna amasimu ag'enjawulo okutukomako okubaako n'emboozi zetwogera na biki byonna kubanze mukyaza bukyaza nze ndi host ku emboozi mu UG so amasimu gabadde mangi nnyo ebivumo bibadde bingi nnyo messages nyingi nnyo okuva ku side zombi ku bantu bonna babalooza nti bo be bakwatibwako kakati tekyakomye okwo full figure yagenze ku TV kwakola kuba mu omulimu ku Salt n'agenda n'ayogera ebigambo bingi nga agamba nti Pacho yavaayo bamubanja looni yalya looni mtu yagisasula Pacho mbu yali yeetega musumba n'amugaana nti Pacho mukulu nnyo nti atuuse n'okuzaala musumba ayogedde ebigambo bingi kakasa nti obadde ogeza kubigoberera Pacho ono omumanyi ate ne side eri ogimanyi full figure ono ebigambo byayogedde bituufu kwenkana ki era kyoyinza okwogera ku ekyo ekisooka for me to be brief I'm not I think someone saw my post on Facebook gyentaddeyo nga siri mu mativu engeri taata waffe mukulu Ssekubuge gyatuula ku set n'omuntu awemula mbadde waka nga ndaba TV. That is when I saw this happening. We watch Salt TV, it's a family television. You're dressing up kids ogenda owulira embalakaso things of the kind so n'ebisingako bingi nga wobyogedde so nzijayo akasimu kange nenkola Facebook post neŋŋamba nedda mukama waffe mukulu Ssekubuge wali mukama gwokyali mukama waffe oli mukulu mu ggwanga. People respect you, people see you as a father, you are a father figure. Omukyala full figure tasobola vuma ffenna n'atumalayo. Buli omu gyali mubi, buli omu gyali awunya, buli omu gyali I don't care. I don't care what you have to say to me oba nze ndi biki oba ndi biki, but the thing is professionalism has to work on all grounds. Tosobola kuvaayo nze agenda z'abapacho n'abalala okuvaayo kwogera bye boogedde sibalinaako buzibu, buli omu alina ensonga ze era buli ayagala okuvaayo aveeyo ayogere byayagala nga ye, kubanga this is the beauty of being adult. Omuntu osobola mukomako kola ki ogera kyayagala yeye amanyi bwe bimutanishinga oba tebimutanishinga. Sisobola kuwa opinion yonna yonna ku lwaki buli omu yavuddeyo nawa interviews avudde kuba sibimanyi tebinkwatako. Me, I was there for a short time for my internship and that was all. I wasn't an employee. But I am talking as a parent. Okudda ku national television omukyalo oyo n'awemula n'akaklipu kange bagenda kamuwa wano ngomaze okakola kati nzaaziremu anfune coach ekirala si buli avaayo okwogera nti anoonya likes. Nze sina likes gye nnoonya. We have families, we have names to protect, but some things go beyond. If she's really a presidential advisor like she says, that is also none of our business. Our business with her right now is we are fellow parents. We need to see ethical things happening. Bwabanga muzadde ngaffe aina n'abaana ezaala ngaffe aina abaana ngaffe nze ndi muzadde siri mugumba nina omwana mu nsi. I'm dressing up my child at home and shit, this is what is happening. Oli ku TV, this is what you're seeing. Ate nze dda ekisinza okunnuma ye taata waffe ono mukulu Ssekubuge. Saagala nnyo kumentioninga amannya bangamba batugaba basobola okukola ki talina musango. But I don't know why they had to put him on the same set with that person. Zirange nkyewuunya because bogerageranya entegera ya Ssekubuge y'omwami Ssekubuge. Well, because Salt is family. Ewamwe waba wammwe nze sowakera kumakya nenvuma Salt. Sisobola kwata ngalo zaali zindisiza kuzitemako
That is one thing I have learned. Kyenkugamba nti tuli banjawulo. So omuntu okuvayo n'abako nekyayogola si buli muntu nti alina kyatagetinga alina kyanoonya ate tulina kyetufunamu. Naye nze mbadde nkugamba njogera ne full figure ng'omuzadde. Ffenna tuli bazadde, ffenna tukola ensobi. Oze ku TV ogambye omwana ow'obuwala nti akola ki nze sina na namba ya Pacho sinaba kwogerako naye but it touched me at heart as a parent. Oze omwana gwokola naye omugambye nti no simanyanga wali waneno ng'okozesa abakozi. Yes, me too, they might give you their information about me, but I really don't care. Ne bodda ku salt n'onvuma nze Joan erinnya lyange ettono lye nnina. I have tried so much to respect it. That's why I cannot, it's very hard for me to appear for interviews. Okujjako ku mativi abampise oba come and discuss this oba come and discuss. That is it. What obulamu buli omu bwakola ki bwa choosing okubeera. Neffe tunajja ne twogerako ku nsonga ze tulowooza nti si mativu. Kubanga waliwo omuntu eyefudde embizzi kuba yo yevuluga mbisooto n'etaswala. We cannot all be threatened. We cannot all be threatened. Kakati nzogenda kunvuma obubi. Buli omu genda omuvuma bubi. Anti kati golooza nti no buli avaayo simanga ki kale nali munene kati nakogga noonya woovuma. It's nothing. It's nothing. Kyangezaako okuleeta kikino okuvuma si kyekigenda okumalawo buli kimu. Wabula sit down and understand however much your job is to abuse. I have ever done a morning show. It is current affairs. Morning show tubeera ku bunkenke naye nga byebavumira gundi full figure byavumira pacho golaba nga birimu ensonga anti kati kyenkugamba nze waki nkugamba nze osaagala gendayo ewa full figure ne pacho ensonga zaabwe sizikola ki sizimanyi point yange eri ku kiki kyofulumya ina public eye ku TV y'omusumba ku TV ya families ejembadde ntaddeko ewaka because we watch it, we love it, we love the educative stuff that we see on. Naye bw'olaba bakuyingiza mu mbalakaso ng'oli mu kwambaza mwana sitookisi oli eri waggulu. Simanyanga agenda simanyanga akozesa abakozi byonna musobola okubanga bye mwogera bituufu nga ne byayogera bituufu. Nalabako argument emu era nali ndaba nga ndi waka ntegeka mwana ne Robert Mutebi nga ayina ensonga ez'abannamawulire ze yali agezaako okurabishinga. By the way, I'm talking as a professional journalist. Oli ayinza okwebuza oyogera ngani? Oyogera ku bino bye bavaayo abamawulire okugenda. Ne babakuba tear gas. Bagenda babakubira ku salt. Oh yeah. I think in a way she supported what they did to the journalism, whatever. So Mutebi was trying to tell her, no, tolina information ku kino kintu. Navumira mukozi munne ku set. Okitegeera. And these people want us to think and to sit down and say, oh, this is okay. It is not. Whoever is doing whatever they are doing, they are right. But at least omusiru ne waba yogedde londa mwechi oba batwala bya mukama waabwe musumba because ne musumba ne adda ku kituuti na walabula abantu banaby'abufuzi n'abantu ababulijjo batakiziganya nabo n'abawalabula emisana ku muntu y'abantu era nga ali ku TV oba nabo batwala kya mukama waabwe. Nze bampita Joan mulungi ndi mwana azaalibwa abasumba owulira buli musumba mulabanga kitange mulabanga maama wange musumba byakola sigenda byogerako bibi oba birungi. I don't want to discuss that. Sheikh Akumada kakayire omusomi wedduwa agamba nti gendayo gwalina bitatambula bulungi nnyo oyagala kufuna passport abana bagenda okugenda ebweru kuba ekyo na buli wona oyagala okugenda naye ng'ebintu bikyaganye birimu emyezi golo agamba nti gendayo musome kudduwa binabye kutambula bulungi. Oyinza okubanga mukyala oli awo obufumbo buganye omwami yekyanga atateredde wamu agamba nti oba oli awo okulwanagana n'okwesonga mwenwe si ekijja okukola amakulu. Genda musome kudduwa mulabe nga amaka gatereera gwe ebyenfuna nga biyuuga tebitambula bulungi emirimu watandika bizinensi naye bizinensi eyuugayuuga emmali ogisula n'ogiteekamu awo naye neegana okutambula. Agamba nti genda mutereeze ebyenfuna nga musoma edduwa. So omusajja wa Katonda akkiriza mu ddiini y'Obusiraamu Sheikh Mulamba Sheikh Akumada kakayire
agenda tigendayo musome kudduwa ebintu byonna bitambule bulungi oyagala mukisa oyagala bintu byo bitambule birenga bitambula akasente kayingire amaka gatambule bulungi agamba gendayo mukwasaganye ensonga omuntu alemedde mukomera nga bamusibanga talina musango ganti gendayo musome kudduwa omuntu asobola okubeera nga ebintu bitambula bulungi nnyo afune justice n'ebirala byonna gwe bakubba naye bakubuzabuziza tofunye bwenkanya agagende musome kudduwa byonna bijja kutambula bulungi nnyo yesheeka ku madaga kayire omusomi w'edduwa ali side ze jinjaawo so mukubireko ku 075 5 4 2 075 5 4 2 sheeka ku madaga kayire gendayo mutereza obulamu just duwa yokka ng'obulamu butereera of course bingi ebyogeddwa ng'ogyeko bino byonna tulaba full figure asaanidde okukola ng'ojja kukusolti wokka agwanidde okukola ku TV oba ku radio yonna kyetutanaba tegeera whether UCC is really in service and bakyakola oba bakyasasula but we all know ethics that govern national televisions. Nze natulako ku mpewo wakati tujja kwogeza experience nyina television gye nali nkolera nentuula ku mpewo we were arguing a discussion on a morning show waliwo ekigambo kye twayogera ate nga tetuwemudde but I think it was a bit political so, yeah we're into the political thing ne batuwarninga ne bakubira mukama waffe ku station ne bamugamba nyino be walala neda walala so nali nantudde nyambadde black ne bamugamba specifically oyo mwala yambadde black abatalekera okwogera ave ku set we all started panicking. Wali yogedde ki? It was political. I think it was about the NUP thing. Tenza simanyi kwekiriranya. Era TV yali ya musumbo ba yali zineza bulijjo. Yali ya musumba ne businessman ye taina wahaya taina buzibu bantu. Yes, so it's a business television tali mwe byonto ba no. Yes. Naye never to warning. So what I'm trying to say, I don't know if she's not pulled down. Why she's not? I don't know if they don't pull her down because she's a presidential advisor. Simanyi mukitich mwe racha achali ku television. Akole tewali amwinako buzibu kunonya kawogo k'omwana fenna tukola ki? Tukola. But tweche tusabe ekintu kimu. Ayambale engatto z'obuzadde ng'ali ku mpewo. Nga tonna bafulumya bigambo by'ofulumya. That is a morning show. Volume zibeera waggulu tutegeka abaana kugenda ku ssomero obwo bwe budde fe ye TV gye tukeera okuteekako kaakati tatuwemulira baana fe twaguba tuyinza obipushinga inne tubifulumya naye abaana mulungi we just need her in that position of being a parent just that mulungi pacho yakola statement muziza zanyumya nagamba nti lumu ya just ya wabwi profile ya Bobi Wine bwe yali mkalwake kyaddonda ko bakaba parliament just nga profile ye naye nti musumba kenyini yaja namugamba nti eno TVC ya Bobi Wine lwajogera ku Bobi Wine era ne bamujja ku set era nkirane buyakoma out yada ku set ne lwaki nti omuntu bwatyo musumba so kuvayo naye mina ganti omuntu yave ku set naye ate omuntu awe mudde eggwanga munava nayogera ebigambo binene bwe bityo ku set ate nabanga nencha so komawo ne luli nabeerawo. Every CEO handles things the way they want. Nenga jukiro omuntu ono musumba. Siga wanti bantu babulijjo banabayaya akola business. Of course, me I'm not sure of those words because I wasn't there. So kugambe sijja kwogera kye simanyi. Mukisere kitowali eyo. I don't know. I wasn't there. I don't know. Oba nali I don't want to go there. But tosobola kulagira nanyini sente kuvuga kintu nga gwe bolaba. Ye waba ya mugamba bwatyo he had his reasons. Omanyi zino TV ziri nyingi. Ne buli omwa as owning tetubamanyi okitegeera. Kakati noli waba yagala ddukanye ekintu kye yabamanyi bwaba yagala akiddukanye. Waliwo ebintu byo talinaako buyinza nga ffe abantu. Olowooza tewaliwo kigendererwa because of course abantu bangi boogera ku nsonga ez'enjawulo ku side ya musumba ne family ye nga bolaba bino nga bwe bitambula. Olowooza nti full figure ono olowooza full figure ye byakola tebanyumira because tubaza okubeerawo ekigendererwa omuntu naleeta omuntu okwagala okubako ne kyazikiza. Kwa ffe tuyinza okulowooza nti nno nga nti full figure otagwanidde kubeera ku TV nayogera ebintu bwe bityo
ninga ate bobo olya obo kyekigenderwa kyabwe kyekyamuleesa okuba opponent mu ngeri bwetyo. First of all, that is the least I would expect from Papa. I don't think asobola hiring omuntu ajje ndowooza yange gambye mulabanga taata kati sisuubira nti asobola okukola ekintu bwekityo okuhiringa omuntu ajje nga target ye ya kuvuma oba kukola ki. I don't think that is something that I don't think it is the least I can expect from him. So simanyi naye for figure waba yajja because she has numbers, she has a following, waba yajja kola akole tewali amuyinako buzibu. Ayina omuntu obulifa ne bwayogera obulungi kasita ajjamu okuwemula kubanga aweebula bannaffe abali ku set taata waffe oyo mwami Ssekubuge ne Robert Mutebi ate n'ekirala alekera oku-exchanginga ne gundi neba gundi omanyi tubeera ku set but it's okay to disagree but disagree in a sensitive manner. Disagree in a sensitive manner. Osobola okudisagree nga n'omuntu nga tomuwemudde. Reason, be informed. Come on the morning show when you have researched. Don't just come when you know who to abuse, when you know what is going to make you go viral, when you know no, that is not how professionalism will work. Come when you have informed. Fetwe bakangana sawa munana. Yeah. Nga amawulire agamu gagwawo kiro. Be informed. I don't think that woman reads. I don't. How can you give a person who is not a reader a morning show? I don't think she reads. You have so many brainies there that can do it. Nenga tude n'abantu kati because omukulu mwami Senku ndoza amaze emyaka egisuka mu 2 ngali mu media ngali mu mawulire akoledde radios ez'amaanyi okitegeera nti okubeera nga ali ku set ne full figure then ate ne Mutebi n'ekimanyi n'amawulire naye yagasoma naye okubeera nga babatekamu omuntu oyo wakati Mutebi amaze emyaka mingi mu field nnyo ate ali very hard working okitegeera naye namulaba nga avudde mu mbeera kankuli tasobola kukolera awantu watali disagreements zibaawo and that's not what we are saying but we are saying how do you handle the situation at hand. Tetukanyiza kyekiddako nga tetukanyiza kunvumanga bwe ndi musiru kumpemulira ku seeti nga tetukanyiza fena tubadde ku ziseeti ne tutakanya n'owulira nga munnaye nakakukoonye era ffe naliko ku seeti eriko entalo nange naye nga ate entalo zaffe ate teziri as sharp as that naye nga producer waffe akiraba offset n'abayita n'abagamba ono oba nakuwumuza ekintu kyokoze wumula weeks 2 ekintu kyokoze kola bwoti they are always given punishments naye lwaki nze ntuuse nenkwatibwako n'okugamba okay let me allow to give you that 10 minutes or 5. It is not happening for the first time. It is not. Because azachikola ibanga lyonna ate tewali otegeera tewali amuwalana tetuyina kyetumwagaza. She doesn't feed us. Everyone is feeding in their pockets. Arona lutalo lwabakama baabamu omulimu mwami Bugingo ne Susan Makula. I'm not sure of that. Sisuubira. But one thing we want to say, omutakubira engoma n'ozina oteeka kubanga olabika onzaala ekyo ne woona nvuma naye n'omutakubira engoma n'ozina what is not right is not right. Naye nga osubira full figure akyayiga ku bbanga ly'amaze nga atyobola abantu n'alala byonna olowooza akyayiga ng'owaga nti omuntu tumubuulireko yeddeko takyali mu level zibuulirirwa she either goes off air oba apolishingamu n'akola emirimu gye nga bw'agikola kubanga bamu employing bo bajagala naye okuwemula nedda. Sheikh Akumada kakayire omusomi w'edduwa agamba nti gendayo gwalina ebitatambula bulungi nnyo oyagala kufuna passport abana bagenda okugenda ebweru kuba ekyo na buli wona oyagala okugenda naye ng'ebintu bikyaganye birimu emyezi golo agamba nti gendayo musome ku dduwa binabye kutambula bulungi oyinza okubanga mukyala oli awo obufumbo buganye omwami yekyanga atateredde wamu agamba nti oba oli awo okulwanagana n'okwesonga mwenwe si ekijja okukola amakulu gendayo musome ku dduwa mulabe nga amaka gatereera gwe ebyenfuna nga biyuuga tebitambula bulungi emirimu watandika bizinensi naye bizinensi eyuugayuuga emmali ogisobola n'ogiteekamu awo naye neegana okutambula agamba nti genda mutereeze ebyenfuna
nga musoma edduwa. So omusajja wa Katonda akiriza mu ddiini y'Obusiraamu Sheikh Mulamba asheeka ku Madaka Kaire agenda nti gendayo musome ku dduwa ebintu byonna bitambule bulungi. Oyagala mukisa, oyagala bintu bye bitambule birenga bitambula, akasente kayingire, amaka gatambule bulungi, agamba gendayo mukwasaganye ensonga. Omuntu alemedde mu kkomera nga bamusiba nga talina musango. Ganti gendayo musome ku dduwa, omuntu asobola okubeera nga ebintu bitambula bulungi nnyo, afune justice n'ebirala byonna gwe bakubba naye bakubuzaabuziza tofunye bwenkanya. Agagende musome ku dduwa byonna bijja kutambula bulungi nnyo. Ye Sheikh ku Madaka Kaire omusomi w'edduwa ali side ze jinjaawo. So mukubireko ku 075 54 6 2 075 54 6 2. Sheikh ku Madaka Kaire gendayo mutereza obulamu just dduwa yokka ng'obulamu butereera. Okwemula nedda yakiri bamuze mu evening drive wala evening drive ennungi oyerweggulo ku FM eyayinza ogisobola naye wano ku makya mu morning show sife bakama be sife tubulagira wawe balina otteeka bwe baba bamutaddewo apolishinga olulimi tetwagala tuwemula tetwagala tuwemula. This is not what we are teaching children. Tetwagala tuwemula, that is all. Kiwa kifaananyi ki full figure byayogera byonna ne face ye na bishi ne banga lyabaddemu because tubali tumulaba ku social media na wala yonna eneeyisa ye n'ebikolwa bye nga bwalabika ye yoyo. Kiwa kifaananyi ki eri TV y'Omusumba, media y'Omusumba n'ekifaananyi kyayo nga babadde bagiraba, kifaananyi ki full figure kyagisiigira ku side eyo nti ayogera ebintu nebasenga bamutunulidde butunuzi bwe bati bonna ne baseka ne bavaawo n'enkya ne bakomawo ne bakola ekintu kyekimu ne bavaawo. Anti zireka nkubuulire bwe nkuwa emmere sikulagira wagiteeka okiraba full figure ku TV zaakoledde TV gye yajjako yali agimanyi kati muye mwandibaddemu omwoyo w'amagezi kuba Musumba amusabira muye mwandibaddemu omwoyo w'amagezi amugamba nti bye nakolera side eri eya side eri gye saagala kwogera bye nakolerayo bwe nzija eno kampolishingemu. She doesn't lose anything when she polishes. She doesn't because first of all she's protecting her job. Agenda basigala akola nga akyayingiza n'ate kakati abayusisi we banabiyingiramu ate ne bamu affect nga yafiirwa akali siffe tufiirwa kubanga gye tukolera oba tukolera mu mbizo batukolera mu kifena gye tujje anti bayinza obutamuyingira mu TV ya Musumba munene ate nga muntu w'amaanyi mukwano gwa MK sibimanya ebyo. It's okay for everyone to have their political sides but there I don't know. Okay, kali mpozi ng'onakyo wali agadde okwongerezaako awo nga tumaliriza. Mpozi sira still ndizaayo okugamba full figure. You will not abuse everyone. Yes, Pacho has said what she has said. She's accountable. Everyone is accountable to what they say. At the end of the day, Katonda buli omu ajja mujajinga bulala okitegeera. But if Joan comes out and says something, then after the following day someone comes up again and says something, then you feel everyone buli omu takukyawa. Naye abakulu babaganya okubuulirira fe abato katuveeyo tukubuulirira. Nze ne bwona nvuma obukadde okimanyi tebulina we bundabika. Wali munene kati oli small size anakuvumako ki? Newe nziramu n'engejja. Still my age will still show that I am still young. I am still young, but I move with my head. Yeah. That is what is different. You cannot say you're adults, goranye entalo, or tubalire emyaka. It's more like ministry. I told people, mu ministry temuli mu experience in church. Kubanze nkulidde mu church. Tusobola genda ogamba nti ffe tumaze mu bulokole emyaka 3. But what when you're doing is for a baby of 3 months. Nga n'omuntu oyo akajoyininga obulokole akusinga okuroizoninga okusinga gwe akoze eki abuluddemu. So it's not about how long you have stayed in a system, but what have you learned during your stay. Kubanga simanyi naye ebbanga lyamaze mawulire singa kati alinayo yakirika certificate simanyi oba akalina. She would have acquired that. Nawe kiba kijingirire kale to say to the worst. Yandibadde akafuna ne ka diploma bwa myaka 2 wali nga bwakola.
So that you argue with proof. You cannot just come out and say whatever you want, and you and the whole world is bowing out to you. My friend. Go where you feel it's comfortable for you. We shall watch the televisions we watch when we want. You will not stop us kubanga gwe togambwako ate toyina kyoli okubanga togambwako. Yeah. Naye wamma kino kituufu nti Pacho yali yeetega abakozi banne wabeere gwonna kiwalabamu kaawo. Nze nkubuulire because I was an intern. Nze nkugambye sisogeranga mukozi, nze naliyo nga intern. Twerabanga omanyi obuzibu ekiri ku TV eyo. It is busy. Buli omu ayingira agenda kukola. Na fuluma nadde no jadi. Omulaba ayitawo, oli omulaba afuluma, oli omulaba ayitawo. Because nze when I did for internship with my friend, she's called Jo and she's now in Canada. Nga tuli mu field mu mawulire. Nga tugenda ne tusaka ne tukomawo tulina writing a stories ate nga twakatandika nga olusi we direct the news okitegeera. So to pay attention to such nga kizibu. Tuba buli omu tetwalina nga budde buli awo nti ntudde ndi mu biboozi tebwaliwo. Kale akatalekeka wamambo nno Makula yali metronio. Wanage mtunage tuve wano ye mulungi of course walizo kwa yamko kumbozi n'okusingira ddala because amawulire yagasoma atagabadde muko waddenga ate n'ensonga z'amateeka ali side eri so abadde n'okuba okwogera ayogeddenga muzadde ayogeddenga oyasoma amawulire ate omuzadde so ensonga tebadde yagamba nti no tujje tuvumire gundi kuba talina gwavumye n'omu jasa abadde agezaako kulambulula nsonga na kulaba nga oba oli obawo